Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako nakolo nyagadde mbalage Namirembe ono. Namirembe ono osobola omukozesa bulungi nnyo kwayagala okubeera ng'oyongerako abalongo bo oba ayagala okubeera ng'otandika okusika abalongo abo. Namirembe mukulu nnyo ajja kukuyamba. Bw'oba oyagala okumukozesa ku nsonga y'okusika oteekeddwa mumukozesa bw'oti, njagala weetegereze bulungi. Osobola okufuna obumuli obweru oba n'ofuna obumuli obwa pinki nga bw'olaba. Kati bw'omala okufuna Namirembe oyo nkusaba ofune ddira obumuli obwo obulaba obumuli beera ng'obuggyako nga bw'olaba. Ggyako obumuli obwo obusuulemwako mwe tugenda omuyengera. Funa akantu nga bw'olaba bwe nfunyaako tugenda kumuyenga. Teekamu otuzzi tutono nnyo 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 mu kantu ako, tandika okuteekamu obumuli bwa Namirembe. Ggyako obumuli nga obusuulamu, gattamuko ne ku bikoola ebyo byennyini ebya Namirembe. Bw'omala obiteekamu nga bw'olaba beera ng'obiyengera mu tuzzi otwo. Yenga biyenge. Jjukira tugasse ebimuli bya Namirembe oba otumuli twa Namirembe ne tugatta n'obukoola bwa Namirembe, beera ng'obiyengera wamu. Bw'omala obiyenga sengejja otuzzi otwo oba eddagala eryo. Bw'omala oddisengejja bulungi weeteeketeeke bulungi, funamu obuteeka, beera ng'otandika okusika obuntu bwo bukwatemu. Kwata mu mazzi ago ag'eddagala eno nga bw'osika. Abalongo bo bajja kuba beeyongerako bulungi nnyo singa onaba weeteeseteese bulungi. Namirembe mulungi nnyo singa obeera omukozesa bw'otyo. Ekirala, osobola okuddira obukoola bwa Namirembe n'ogattamu era n'obumuli bwa Namirembe n'obiyengera wamu mu ngalo. Jjukira Namirembe oyo w'omuyenga aleeta otuzzi, alina amazzi mangi. Kati bw'obuyengera mu ngalo bulungi nga bw'olaba, bw'omala obiyenga ebyo by'oyenze beera ng'ofuna obiwummuza bikwatemu eno nga bw'osika. Bikwatemu nga bw'osika. Eyo naye enkozesa osobola omukozesa bw'otyo bulungi nnyo, oba n'oteeka mu kantu n'omuyengera mu tuzzi nga bwe nsoose okulaga, n'okwata mu tuzzi otwo ng'otusengezze bulungi n'otukwatamu nga bw'osika. Namirembe oyo ajja kukuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Gw'atandika obutandisi osobola omukozesa, oba oli mukulu oba oli muto ng'otandika butandisi, mwenna ajja kuba ng'abayamba bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna kubeera ng'omufuna, ekirala kubeera ng'otandika, kye kisingira ddala. Abalongo abo ekibaleetera okukona ekisooka, gwe kennyini gw'asika osobola obbaviirako okukona ng'ensika yo si nnungi, basobola bulungi nnyo okukona ne bagaana okweyongerayo. Ky'oba olaba nti nkugamba nnyo nti bw'oba otandise okubasika beera siriyasi, weeteeketeeke bulungi. Bw'oba otandise tandikira ddala, bajja kuba bavayo. Ate ekirala, bw'oba osika fuba okulaba ng'ozisika ozigaziya. Ate n'ekirala, abalongo bo balungi nnyo, bakuumira ebbugumu munda mu bukyala bwo. Balungi nnyo singa obeera obasise bulungi ne bawera bulungi ne babeera nga basobola okwewumba bulungi, bayamba okukuumira ebbugumu mu bukyala bwo. Namirembe ajja bayamba bulungi singa onaaba omukozi bw'otyo nga bwe nkubuulidde, n'oba tolina ky'ogasseemu kirala ajja kukuyamba bulungi nnyo mu nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Ate eddagala ddungi lya mikisa, teririna buzibu bwonna. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku nsonga eyo, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.